Abanyendobozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media Lord Mayor Elias Lukwago nga tukyali mu kiyongobero kya kuviibwako shehi waffe omulungi Sheikh Nuhu Muzata wa inna lillahi rajiun. Omanyi omuntu we bakubikira omuntu gw'obadde olira obuwulizi kiyinza obutakulya nnyo, we bakubikira omuntu gw'obadde tomanyi nnyo kiyinza obutakulya nnyo, mukwano gwo akubikira mukwano gw'oli eyafudde nga obadde tomiitingangako kiyinza obutakulya nnyo. Naye kasaba kugamba omuntu gwali omiitinzeeko, omuntu gwali okutteko mu ngalo, omuntu gw'obadde omanyi. Nze nga SMX Sheikh Nuhu Muzata yansaazaako emirundi giwera ng'esatu. Waliwo yidi ez'enjawulo ze nasalirawo ku Bilali Islamic School nga Sheikh Nuhu Muzata yazinsaaza. So we bagamba mu Sheikh Nuhu Muzata afudde nga nze ng'omuntu nange waliwo impact engendako no feeling anti omuntu obadde attached oba obadde close kumpi naye. Nira tusaba Mukama Katonda ebyo byonna ebyamusobako abeere nga abimusonyiwa, naye nga tukyali mu kukungubagira Sheikh Nuhu Muzata kankibajjukize na kino before I forget, ngenda making sure mbu at least ngenda kujjayo kone live oba ngenda streaming live either olunaku lw'enkya nga tumaze okutegeera bulungi nnyo program y'okuziika nga bwegenda okubeera oba y'okumulombera edduwa. Ngenda making sure mbu at least mpubayo olubu lw'ebigere mu maka ga omugenzi Sheikh Nuhu Muzata nsobole okubeera nga nkuleetera real updates eziri ku ground. If not ngenda genda ne camera ngenda baleeterako ebimuko ebyo ebiri ku ground. So gwali wanene ku SMX Media ngenda kusaba kimo subscribing obeereko, ngenda kufubanga wensobola okuleetera ekintu ekiva ku ground wennyini olunaku olw'enkya oba ngeri program gyegenda okubeera nga etambulamu nga maze okubeera nga ngitegeera. Bannange omuntu agamba waliwo olugero olugamba bannange turekerawo kaabira amata agayiise kubanga gugabera gayiise. Simanyi oba olugero nduleetedde mu kiseera ekituufu, naye Mukama Katonda amaze tujjako Sheikh Nuhu Muzata ekyo tukikkirize, ekyo kiwedde, emirimu gyo giwedde. Naye ate Elias Lukwago bwe babadde mu mbeera emizijukira nakola story nga mbagasse babiri Sheikh Nuhu Muzata mbakolera story ne mbagamba nange musabire kubanga embeera gye yali by that time embeera yali mbi ddala. Ne mbagamba ne Lord Mayor waffe omulungi Elias Lukwago bamuddusa Kenya nga biwala ttaka. Ate ye problem ya Elias Lukwago nga tetumanyi na bulwadde ky'obumuluma paka kati obulwadde obumuluma n'ogezaako gugulinga n'ogezaako bbuza muntu abundi okumpi n'ogezaako kola ki tebadisclosinga bulwadde ki buluma Lord Mayor waffe omulungi Elias Lukwago. Naye Lord Mayor amawulire amalungi gali nti ate agenда yakuba ku matu. Lord Mayor Katonda agenda amuyamba, agenda aterera dda munomo kubanga story nasembayo kola ku Lord Mayor nga asizana mu kyuma ebifaananyi kyabirina nga we mulaba oluleri we yasooka okubeera nga asiza mu byuma bamutaddeko byuma. Complications ezimuliko obulwadde obumuliko tetumanyi bulungi, naye bwamuyisa bubi okutuusa ekiseera bamugamba katukutwale Kenya. Naye Lord Mayor Elias Lukwago nga agenda suuka kyetwebaliza Mukama agenda suuka wadde nga olunaku olwayo tuli mukungubagira Sheikh Nuhu Muzata, naye at least njagadde ati twebazeeyo oyo olw'ekintu ekimu mu kifo ky'okugamba mbu bannange Katonda tujje kati tumwebaze nti abantu gwe okyali mulamu awuliza story eno nera mwebaliza olw'obulamu bwakuwadde Mukama Katonda, then tumusabe n'abaliwo at least okwongera okutukuuma kubanga ye emirimu gya Sheikh Nuhu Muzata gyo giwedde. Kati ffe gyaffe abasigaddewo tusabire Lord Mayor waffe Elias Lukwago Katonda ayongere okumusuusa n'okumugumya obulungi asobole okukomawo wanene mu Uganda ng'ali steady and okay. Naffe ffennyini abasigaddewo Katonda asobole okubeera nga atugumya n'okutukuuma. Ngenda basaba kimu nti ngenda baleetera live updates mu kuziika kwa Sheikh Nuhu Muzata na buli kimu nga kigenda okubeera nga kibeera. Ngenda making sure mbu at least pubayo olubu lw'ekigere n'ebikolwa byange nsobole okubaleetera amawulire agali ku ground. Kyolina okola kiri kimu ku subscribing ano ku SMX Media oleme kubeera nga omissinga stories nga zineeno. Amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.